Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media, UG. You can't come out, don't kutika Ada bakambwe bannange. No bikasuka obyonona. Baba bakambwe. Obyonona. Bakambwe. How to handle people carefully. Omuntu avudde wakane nakuyaze kukuba kuyiriba. Atukira okwata ebintu byo bisule busozi ngakasuka ki. Ate bakambwe abakesisi bakambwe. Ate okubeera omukambe tekikubuza amagezi. No. Balina okubeera mukone nti omukadde nga bw'omulaba. Watu so kwesula yona gyavudde aze kabalaza no kakapitalize nobatawiza na mitwalo 10 nayo oli kuli omufunirako osudde ebintu bye obyono nayo nona oyagala kitu kidogo mukazi wati yaze kola mutwalo tanaba nagweza atuse n'okugenda ate kubokuluuza abo je yasobola okubeerawo ku luguudo encha just because you need money ate nga babasasula. So, awe tuli naye abantu tutoka batufune bubiye tetuli mukuwolereza mukadde ayinza kuba kyakoze si kituufu okukolera ku kubo okwogera amazima naye amazima geetaagisa nti abamu kubaleetedde abakyala bano okubeera ku nguudo kesisi yennyini katoyo kyakayaganya omwokyayo bagala okubookya banga omulowooza ffe ze tubookya tuziba. So amaani eddoboozi nabulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba nga otaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno no likinga no commentinga no subscribinga byonna bambi mukola kyamaanyi. We really appreciate abatulabira ku butaka wano mu Uganda. Thank you so much. Abatulabira mu mawanga ag'enjawulo naddala Gulf countries muno mwe muli Saudi, mwe muli Qatar, mwe muli Oman, mwe muli Saudi Arabia n'abalala. Then mwenna we musinza okuba nga mutulaba. So tugendako eri USA, Canada, wala UK, France, Romania, mwenna thank you so much. Julie Love webale nnyo. Ani awo omulala Fad Sebulime, Senyonga David. Mukola kyamaanyi by the way. Okwekumira ku mukutu kuno ne mutwagala ne mutulaga omukwano ne mukomentinga video ku video ne mbeera nga muziraba. Thank you so much. Naye nga olunaku olwaleero tuli ne Case ng'enkola yaffe eya buli kaseera eya bulijjo tubeera ne Case wa ne tunyumya ku bitambula kugenda mu maaso ku bitambula ku social media mpola. Case, how are you doing? Oyo tamukwano. Sorry, how are you AC? Eno show ngenda gikulekera Case. Omwagala nnyo kwogera mannya gacho. Na show ngenda gikulekera. Erinnya nalyogeddeko dda kale gwe naawe obadde olina oddinzijukiza ate gamba omwana ate ayogedde erinnya lye kani ate bwendireeta ate kiki kwazi lyo gwani Kimbo kale siryeralikira kuba nze ndi waŋŋonge and I'm proud of it. nange ndi wennyonnyange nyonyi nyange nabulime tambulamu ng'omuganda nze nabulime Esther ebyo abiveeko akabbiro kyakenyonyi gutombuuza ebibuuzo bingi naawe eno show ngenda gikulekera tuveeyo ate emyaka omanyi amannya g'ekika n'emyaka byebisinga obbanyiza oli wa 19 brad lwaki tobijjaako kisheno tugimulekere kale bansonyiwa sijja kunamubyogera. So how are you? Oli otya mukwano? Newano enkuba etonnya n'owulira nga walabika status kanataddeyo watu wakalabi akozakalabi wadde ogamba nawaddeyo ka status nga abala babeere no abeekwata ffe nga tuli mu kugaba ani abalemeseza waliwo yabaloga waliwo yabagala okufuna ababakwatako ng'enkuba etonnya enkuba ya sizoni sikankuba keetu mukikoleko waliwo bwesuuka eyajja wagira baaba ejo yankoze bubi notandika okukulowoozesa nendowoozesa nenekyusa singa kati awo nasaze dda oba otonyanga omwana twakyali gyali tannaddaka nga mukimako kale gwe naye nalowoozeza ebintu bingi manyi kubegera nayetonya nolowooza ebintu nga mutwalo naddala ey'ekiro eyo sanga mukaaga n'oyambala jaketi binga nazo tezimala ndoga bedi kuba ekiro laba esi ne bebe nanze kasi jina ako
Osanze buliri. Kyenkola nkola bukozi kwongerako bwogezi kibedi kapa. Anka tulina memories okuva mu past relationships. Memories clear ngezijembo ogobwa. Ne memories pakati. Lwakuba twekaza naye ffe naawe wakaseera katuukawo n'obaako byojjukira. Olaba esi sometimes ekifeetera okuganya emitima kulowooza kuba ex. Kati zaba ebintu esasobola kwerabira. Waliwo kisi gye siryerabira bulamu bwange. Kati esijja gyerabira. Ekyokubiri siryerabira muntu yantwala ku KFC mulundi gusooka. I'm talking about memories here. Ne yali bali ki? Kuba ekisooka Victor yalinga mulyayi ng'alinga sirabaga muntu gwe bakeesinga ng'okanudde amaaso olubuuto ente eri mu kiraalo. Era tagala bamukwate. Kati kyokka omuwala ng'ataazibiriza bulungi. What the problem with women? Twagala nnyo abantu batulabe naye nga betulinawo tebaagala babalabe. Lwanki lwansonga. Ana yakutte essimu, who was recording? I don't know. Sijja kulimba naye eringa yalinga front camera. Anti ani yali akwata? Kuba kwaba. Ono yali akisinga ng'ali bw'ati. Ayinza okuba Patricia. Bambi mukazi wattu. Nedda. Patricia yali Victor. Omanyi lwaki? Victor yataazibiriza. Kati odo ekigendererwa kyali ki? Moment na memories z'ogambye. Memories. But though sometimes ogamba bannayeraawo ne mugiwe ne kamera. Why do you do such things? Lwaki mukola ebintu ebibanja? Kyaba tusakuddyeyo kamera. Why? Neba abantu nga osigala ogitunuleko bwoti ogambe nti kale era osobola okuddayo n'okafuna bw'oba tokakusa omugawo kati olwo bana bakwata ebifaananyi byaffe by'obwereere bakikola batya balaalu tebategeera because bw'okikwata n'ekiteeka mu ssimu kigenda kukola njawulo ki ogenzi noyogera ku ssimu nenzijukira awo ka vidiyo akabadde ka trending ennaku zino abaana bali awo babiri ba bulenzi babadde muzimu ku bbala z'ekkololo nga bekolako emikolo mu toilet wasubiddwa babiri babadde babiri bonna nga balabika bulungi very handsome men oli nakola bw'atyo negaana neewunya omuntu abeera wano ku kamera oyo gwe nsingira ddala okutya nedda olaba sometimes baire n'abantu abeera ku kamera beebereremu oba tulina n'abantu abarecordinga ebintu ebimu kati ng'oba omukazi akuba kaana nga kakuba bubi yes it's very good fe abatabaddewo oba olina kyotulaga but lwaki instead of n'amukubira eddakiika 3 nga olyawo kati wamutta webale nnyo naye oba kyekyo tuyita a smartphone in a wrong hands not really sometimes it's ignorance tetugenda gamba olwo smartphone za wrong hands omuntu era agenda ogula smartphone kiba kitegeeza nti aba amanyi ngeri ogikozesamu but ignorance gwe ng'omuntu tolowooza nti nankola kino gwolooza kyekyandibadde kitagisa okukola at the moment anti zembeerawo nendowooza nenkubamu akafaananyi omuntu omwana oyo nga ndaba kati nga kali akavidiyo ketwalaba emabegakawo nowe bakuba omwana kati gwe leo kyolowoozezaako nti mu mbeera eyo ng'olaba omuntu bakuba omwana for like 10 minutes singa omwana oyo akutuka will you forgive yourself okulaba nti omwana nga tasobodde mutaasa kyekyengamba nti ignorance omuntu asooka kulowooza ki kyenkola kituufu oba si kituufu olabye omwana bali muto kyalinga bamukubira ddala amazima ga Katonda gwe nofuna gadgets ezirecordinga video for over 10 or 5 minutes ng'okyakwata bwoti kikyenyi recording eyo kala kantu katono nnyo vaawo ogenda otaasa omuntu nti ogenda okiripotinga nti ono nze muyingiridde abadde akola kyonna kino ng'olinawo ka small evidence oli akwata omubbi nga bba namuleka naga kigamba nti nawe mukuwagira ekigenda maaso so abantu abakwata domestic violence waliwo ebirala muntu afa bano omuntu nolabanga afa napostinga yabadde mu ddwaliro balongo recording social media yes ejja kujja later first do the needful then post later yes bajja bakwata yes bajja bakwata okulaga emize gy'abo abantu olusi gye bakola nga letulaba but again tukikole nga tubalansinga nti torecordinga recordings for fun barecordinga for likes okay something about it kituufu ekyo kyoyogedde anyway guys antwogera ku bibadde ebitambula ku social media bwotera eyo era inimumbukira naye
nze nasalawo era nange nja kujjanga mbeeko kyenjogera tubiyogereko because wetwogera ku social media kwosiiba nange kwembeera okuba live ku live saa 8 gwakebera ku live bikaseera byabooti esimu zo tulina ozikozesa ennyo nti newobe wantu waliwo otatuuse bw'ojjayo essimu yo osobola okubeerawo n'obeera ng'okolaki ofollowing ekigenda mu maaso because sometimes n'ebintu by'okunyumiza si birungi omuntu asobola okunyumiza ng'akunyumba lwakuba tewabaddeyo ale obeera ku simu yo n'olabira ddala ekyahapenis obanga ekyabaddeyo kale no waliwo Trophy Kasaali oyo gaye abeera mu Dubai abeera mu Dubai Astra alina omubiri munene bwe guti oyo agamba akasame Kasaali kafumita mu byenda simanyi bikyo mumanyi oyo gaye yali alina akanyamwe kati muyagalako ne mu mpaka nebasika bamusekula nende nga omuyiyo mbiri kiki omanyize sina maanyi neera newaye kati alina oba yali ex girlfriend oba girlfriend we lwaki ngamba ex girlfriend we nti alina omuwala abadde n'omuwala omulala ono yazze n'amusanga either ex girlfriend oba girlfriend so yabadde alinako waali n'omukyalo omulala ono n'agaana n'abasanga nga onakwata gayiwo oba mu bwenzi biki ne bafunamu awo obutakkaanya n'amukuba n'amusindika ku madaala era of recent n'agendako mu koma alhamdulillah yavudde mu koma oba okitegeera so tuyinza obutatunulira nnyo what could be the cause n'ebirala naye gwoba olaba oli mwana wa bulenzi oli muvubuka oli ate saawa yonna oba ogenda kuba musajja ndi musajja already oli musajja kiki kale golaba kyabuvunanyizibwa omusajja okuba omukyala omukazi anyway ekintu ekyo wali wakubyeko ku mukazi yenna ate nga nkuba waaki omwana abandi mba nkuba waaki esi omukazi tekiriwo kintu nti kyakuba sinte ne waba akunyiziza ye man nga tunyiza act as one be a gentleman omukazi ne bwakunyiza esi omukazi ne bwali kunyiza ku extent etya never and never raise your hand nti okuba mukazi bane obusungu bubeerawo niyo yagala tugamba nti bonyiga tosobola bucontrollinga kuba kiri nakyo nti abakazi munyiiza mazima tunyiriza ddala nti sometimes mwina embeera gyemuteeka nkuba ojja kulaba olowooza lwaki abasajja babeera nnyo mu mabaala ekiro ng'ate tebalina bakyala baabwe bali mu kunywa ssente zaabwe no sometimes waliwo embeera ebeereeka abamu ne bagyewala ne bagamba okusinga okugenda okuyomba n'oyo kankole ki kambeere mu bbaala nzizeyo tulo ewaka nti yes omusajja naawe tuyinza okublamingamu nti already you married olina omuntu eka it's not that right okubeera nga all the time obeera mu bbaala but still naawe omukazi weekyekinge nti omusajja we atuukira okubanga ewaka wamuwa obuzibu okujja then wabaawo ensonga yes nti ate era still ensonga eyo eba kuggwe ng'omuntu nti sometimes mutuvugamu speed ne mwagala mututambulize muno mu nkwawa zammwe ng'abakazi sijja banenya abamu mubeera insecure nti amba kikola because of insecurity oba omusajja we alaba nti bw'anaagendako ebweru bagenda mumutwalako yes fine tukitegeera but still gwe nga gwe omukazi oyongera ku oba ŋŋambe nti kamula limuteeka mu kiwundu oba oyina engeri entuufu gy'osobola okuprotecti abasajja batawulira webali but again still tekitegeeza nti n'omugamba bikaseera kino n'agaana okukyusa n'omugamba bulika ate bwana nga waliwo lwensirika because naffe abakyala gyetuli nokuba okwogera ku kintu so okwogera ku kintu you just look on and see n'osirika abakazi kyamulina otegeera kiri kimu nti oba ofumbiddwa omusajja sooka omutegeere kika ki kyofumbiddwa ky'omusajja waliyo abatamiivu waliyo bali ba short tempered bazoro tulina bazoro ekyo gwakyogedde olaba otandise tokomoka nti muyingira mu relationship oba n'osalawo nti ngenze mbufumba naye ng'omuntu oyo tosoose muwa time kumanya kika kya muntu kikyotwala nti ogenda omaliriza ng'akuwasizza n'akulaga the real colors oba the character of that man n'azijjayo kyokka nga wakiyingira dda okitegeera naye olowooza ata omwami tasobola kukweka karakita ye oza toli bantu bakweka karakita zaabwe gyebali noba naye emyaka ebiri naye nga you don't know gyebali naye omuntu wakazeeke tekabula ne oyina just muwaamu time entono nga tonaba kubeera committed fully
era omuntu wakazeeke kayitira once in a while. Neroza keys omuntu yali badde amala bbanga ki okubeera committed okutuuka okusalawo nti abeere committed no relationship. Anti kati olaba esi tulina abantu abamu nti afunye boyfriend leero n'agamba kiwedde ekyange mu mwezi gumu oba ebiri nti tugende mbakadde tukyale. Teweewadde time omuntu oyo alist mu omwaka ogwo esi mu mwaka gumu bwe guti. Kati omuntu nganza aba yasaba edda. Olaba sigamba nti mu omwaka gumu nga yadibira dda ku lujja n'endabonga omukisa omunene bwe guto. Nedda kyentegeeza sinti mu mwaka gumu ogwo sinti mu mwaka gumu nti oba we distancing etokola bye mulina kukola mu relationship do it naye ng'oli mugezi. Anti sente bayinza ozigulamu nga weerekeramu bayinza ozigulamu ki emmotoka anti kati olaba tolina kulashinga koze ekintu ky'obufumbo ate bw'onaakiyingira esi kizibu okuvaamu bagenda kugamba nti ekyangu nkeera nennoba yes okeera n'onoba but mala obudde bwo bw'oba oyonoonye bubalirire ebintu ebyapeninze within the process oba naye mu bufumbo obwo bibalirire. Kitegeeza nti bw'ofuna omuntu oyo sooka omuweewa obudde my dear one good year esobola okulaga buli kimu. Oli ne bw'aba abikkako tagenda kwebikkirira from January up to December nga talina kaalaze era kakayitidde kojja otandika okumanya nti omuntu ono no kirabika kino bwe kibeerawo avaako bw'ati omuntu ono bw'anyiiga ali bw'ati temusobola nnyiiga mu mwaka mulamba maama nga muli bamalayika. Wali bambi abali too good to be true. No way mpozi nga lwakuba nti you guys tolya nko najja naganaga case bana nafuna omwami bana ngolina omukola ki bana tanyiiga bana ina omukola ki tubala buyanga. Anti ekyo kyenjogeddeko nga bamaze kubeera bonna n'amutegeera era omuntu avangayo nagamba naye nze nafunye omwami oli ali togudu n'omubuuza mumaze ebbanga ki we unlike in 3 months mukwano oyo omwana aba yeetaaga nnoonyerezaako 3 months. Ekyo kitono nnyo omusajja asobola okujja esi n'akukolera buli kimu mu myezi ejja n'ogamba bwe nva ku ono nzira kuwangatto naye ng'ate si yoyo yennyini akulaga ekyo. Kamwogerere wano tuga kwogera linnya oli gayi yali too good to be true. Naawe n'oggwamu kulaba ndosaa kuggwamu amaalo gonna ne bagakumalamu ndosaa kuggwamu lwaki mu bulamu bwange waliwo eki sigamba nti okwandi ku kamera wabula nentuula mu katebe mutima gwange nentuula mu katebe neŋŋamba njagala nfuneyo ekintu nawe kiba kimu bwe kiti kugamba ndabe kintu ky'omuntu asobola okunkolera n'engwe eddalu bino bintu ki bye basinga okukolera abawala bayitaaga nnyo busurprises obwo bwe butyo kati ekyo kisobola kunsuula ddalu motoka bamugulidde motoka kati sinafuna yampa motoka kati njagala singa nfuna yampa motoka tiwulira njagala nfuneyo omuntu nkyanoonya ekintu omuntu kyasobola okuŋŋamba nenkyamuka kuba kati wayo nabazze nagamba you know what njagala kutwala Dubai tanchamula oba essimu ze ezikyamuka zaafu no I'm trying to tell you nekye njagala okuleeta nti waliyo omuntu omu yankubira essimu nabeerawo dakiika 2 lumu twali tulinawe tuli nga nze personally nawe ntudde nembeerawo omuntu mutambuza bwe nti nemuzza wano nemuzza eno kati lumu bade bakyali bange tuli mu kukola waako eyo nankubira essimu oliwa nanga ndi ne bakyali bange nangamba wa nanga ndi ne bakyali nanga nina okukulaba olwaleero navuga emmotoka wuyo najja n'atulaba kati nangamba wova wano ddawa ne mwanjuya bakyali bange anyway yasooka okulaba nze in person bakyali bange nabaleka somewhere nasooka in person then netwogeramu biki nangamba ova wano ddawa kwanza tuba tuli ne bakyali bange tubakola naye nze bakyali bange tumala okukola batwolako wali eri emakindi ya papazi netulya sinanga okay kale njamu kale mbavugeko mbatwale wali naye nga okay kale kangende mbagambe banakkiriza tulabe so baleka nga tosobola kuleka banno okuba omuntu azze naye era gye bali ababaleka anti naye nze paso asomola kiba kibi awestegera ate bali babaddewo gwe nga tonnabakola kikujja so nze my friend sigamba nti omuntu tamininga a lot niyo omuntu gwe naakalaba tasobola kumininga a lot okusinga bali mbadde naye oba olimba so netugenda nga tugenda katufaawe tumotoka bakyali bange basigala babala esi tetugenda genda
naye abalala tugenda tumanyi tugenda ali kuki Papazi. teyakola bw'atyo n'abagamba ye n'akyusa empiki nabuuza bakyalima nga mma badde nsaba bulijjo mulya wano tugandeko ewalala alpe oyaga bagita karamel eyo nga batwala bakyali emmere bagireetera ku busuwa ebeeyo kyabweti nga bakyali bange basaba nga basaba gwe ngolo muli owulira otya nze sifaayo nze nowegala mpulire kati sokoleke olwokuba ntutte okulya emmere ngiridde okyusiza ku environment at least oyinza okuba ekifo kyewantulamu gwali gusoka naye emmere ndidde neesinga ku eyo so tekisobola kunkyusa bo banosi bannange tebagenda kunjaga si bebagenda okukwagala nze agenda okukwagala so nze wali eri kati nabakyali bange waliwo abamanyi obulungi nti olina kusanyusa bo obasanyusa nange oba onsanyusiza nga bakyali bange babala bungi okulya emmere tulya ngo myeye asooka mpaayo essaawa nga essaawa badde sibisuubira essaawa zino zijja ddabo namanyini naawe nali eyo ne bajimpa nga mbeya wife tuka nga sirina mukazi neyiyo first day okumiitinga maaso ku maaso oba okitegeera bampereddewo ebirabo batutte out omuntu aspendinze almost sente empitirivu naye okulaba omuntu ayogera kukumpasa first okitegedde abaana betugenda okuzaala tuli muno mmotoka ne bakyali bange it was a long story naye kati kyosa gimenyamenya so bingi byetwayogera naye omuntu mu first day ngo yandabira ayogera ebintu bingi. And how did you feel? It turned me off. Why? Yayogera abasinga abawala bye munoonya anti kati ye wati we yalowooza nti nange bye nnoonya but that's not me. Kuba bana abawala basingira byalowooza bwe nfuna omusajja bufumbo buntu bwe butyo bulabolabo. You can't think about marriage to be with me tomanyi oyinza okubonda ku social media but tomanyi nange nina ebyange eweeru nga senga tubeera ffenna oba ogenda kukaaba nange siri mwangu nange ndi wakitalo kale kuba abasajja abatulaba bwe baba bakuwasiza nga nze neemanyi kati bisaa ebbuba nina ebyange buli omu alinako emizeege ng'omuntu oba okitegeera so nga weetaaga okumanya ennyo ontegeere nnyo oba yegwe bana bakuba abasajja so anyway I want kagenda amagezi batugawe abantu abali nti olaba kati ngaffe abakyala waliwo ebintu ebitatutwala kati saano omusajja amanyi nti wajja n'agamba esi ngenda kuwasa esi ng'akyamuka gye bali kale nti nkubuulira nti kati abamu abawala bakitegeera nti abamu kati lipeesa lyebakola ki ebanyiga ajja gamba agenda kuwasa naye nga amazima tagenda kuwasa kati gobeere ku ekyo nti omusajja agenda kukola ki agenda kumpasa so bambi bakyusemu ne mutulimba ebirala simanyi naye nga nze all in all kyosobola okugamba omusajja nti wojja okwana omuntu yenna sinze n'abalala at least be real kaizi jangu nga ggwe olaba nti kati olaba ennaku zino esi nammwe kenyi temukyali real mutubalako obubazi bya no ekyo kibaawo nti sometimes mmwe abatuleetera otugenda mweyembeera naye nze ndowoozamu not all women are the same kubanga era ojja genda omukazi omugambe nze nyina tutulabage mwana bikyakola bisaawo eno abantu bagamba nti laavu yaggwayo naye buli lunaku batuyita kwanjula n'embaga ate kisinga okwewunyisa emyaka gyennyini be twasoma n'aba obbies tuwenkanira ddala naye bafumbirwa olina osanga tuli wano abaana bonna be twasoma nabo balina abaana 2 3 tulinayo n'omu oba okitegeera naye bonna bali mu laavu so tetutagamba nti laavu teriiyo senga laavu teriiyo senga tetula abantu banjula despite the fact nokabayo abavaayo n'emikolo gisigala gigenda mu maaso n'okwanjula meaning nti laavu weeri omuntu atuukira okutwala mu bazadde be ebiki so laavu eyinza okuba nga tennaba kujja the way you want it to come to you naye tekitiza nti tekola ki teriiyo nti abasajja bonna bayinza okuba batukwabudde amazima gali nti batukwabudde mukwabulwa naye waliyo even a good man ng'ayagala kujja nga ali serious so omutukyensoobola okugamba waliwo wotuka mu myaka gyo nga olina kubeera real nze muntu atayagala faking a life and I don't like faking my heart omuntu mugambe nti obeerawa ndi mu ghetto baddiya ndi weekawempe so oli wawulira nga tasobola kwagala muntu weekawempe oba tasobola kwagala muntu we balala eyo bayinza esolaba because we agenda okujja kwagala the way this person who respects people's feelings
nze bwenkera ku makirenga nti I love you I mean it but fenga abasajja weakness gye tulina sometimes nti ogenda kujja nga gw'olina by'oyagala ku mwana omuwala omulimbe bambi ayitike but in real sense nga nawe muli munda okimanyi oli mu mulimba bulimbi yensonga lwaki nti kigenda ku endinga up goloze gaya kukiitinga ko nenga mazima gani teyakwagala teyakwagala meaning nti abasajja abamu asobola mu relationship kubeera nga omuntu wali physically but you're lonely inside nga wali physically naye munda ate omutima gwe guli walala nnyo actually bye tubeeramu nobeera awo ng'olina list ye buli mukasawa wa omuntu akubirako how are you good afternoon nti ogenda kujja obubire gayi esi oweereza omuntu message leero agiddemu ku lwokutaano olujja kyokoye gw'oyagala ogenda kujja obubire gayi okole buli kimu nga gwamwagala ebyaddala ninga gayi ali bibye okitegeera kyekyo yensonga lwaki muenezaapo nga mugamba nti babakubye nti omusajja oyo kuba tuyinza keera n'okuba muntu gw'oyagala banene boba onyiiza otya ekyogezaako kugamba omuntu yalema okulaba red flags omuntu atuukira okukubira omuntu gw'oyagala tosobolamu nemba mutabuse mutya you can't how dare you raise your arm bot noga nti bagamba omuntu omulaga nti omwagala omukubamu nedda era abakazi gye bali abagala abasajja abakuba si a solution yes gye bali naye ate tebategeera bansonyi okwogera nti because omwana w'omukazi gwe bakedde ne bazaala n'omusanga nga teri wadde yali amukubyeko just because you came in the sense of nkwagala ng'ate olina nabyokugusa n'okera ku matya n'omukuba muzadde we kamukube ng'akyali muto naye okuze esi kugina emyaka nti omusajja ava eri akkube bannange ng'atuwa nsonga ki ne bwoba olina obuzibu bwo nga esi nemba nkuwasizza ng'oli mukazi oliwako olina obuzibu bwo bwonyiize nnyo at least kuba tetujjaga nti okunyiga tekubaawo gwe ng'omusajja bw'oba oyogedde naye mugambe nti kino nakino nakino kino bw'oba olaba kikususeeko sooka otambule omuwemu space mwena musooke mukole ki mukakkane ne gwe bulowooza nti lwakuba bakunyiiziza ogenda kukuba bukubi mwana wa muntu bakeera ne bamuzaala eyamuzaala teyamuzaala mukuba miggo kyekyo ekyoyo gaayi omwana bangi muntu yes omuntu agenda bamukuba n'afa ekyo n'ayitirayo ne Katonda akuyambye okomyewo ogenda tugamba ki bambi akanyama kabadde kamawaga abasajja be bati abakuba abakazi beetaaga na kukwata kusiba because you have no right you even have no reason yotugamba nti omukazi kale yanyiiziza n'akunyiiza n'omukuba aba alimba yensonga eyamangu gy'osobola otuwa nti yanyiiziza ne mukuba aba alimba saagala abasajja balowooze kuba ffenna tuli basajja nti siri saidi yaabwe but again you have no reason ey'okutuwa okuba omuntu nti esi munyiiza sigenda gamba nti ndi saidi yammwe waliwo omukazi akunyiiza maidiya kwegamba noonoonye ekyokola n'ogamba naye kati omuntu ategeera omanyi bagamba asirise teyejjusa keep quiet sirika at the right time mujja kwogera things will work out they will but bw'okuba toyongera kusaanula busaanuzi embeera oyongera gisatulula ebintu byalave terina musajja na muzadde wa muwala agenda kubeera eyo awulire nti omusajja akuba muwala we asigale kyekimu owedde ate nga twalinga tunoonya kubeera ate nawe wenyini woba ate baithawe ebintu ebimu byetugenda netukola naye we always tell people nti nga tonakola kintu tukalako hasi nokirowoozaako ekintu kyonna kyotayagala bakukole tokikola mulala imagine singa naawe gwozadde bakeera ne bamukuba bati kati kyotayagala bakole muwalawo tokikola okitegedde so ebintu amusanga twayigiriza okubeeramu embeera nosooka weerowoozako neweteekamu bigere by'omuntu oyo noddawo nozanga kati senga nze taata mulaba ne bamukuba kyali badde kitya senga nze omukyala mutabani wange ne bamuyisawo kyali badde kitya senga ensi eno egenda ekola yenza akuba omukazi ntegeera bankuba waaki bankuza batya mu abavumaganya bannyammwe ne bakitammwe nti kyana ekyo bakikuza bubi because waliwo emu nga si bya buntu naye nga anyway anti ennaku z'omwezi nga 10 May agenda kubeera Ray G live in concert agenda kubeera awo Erugogo Cricket Oval nze waliwo akayimba kakasiwa okunyumira gundi yakankolera obulungi Ray let it be for rain kana akakayimba kagenda oluyimba agenda
lutukubira. Yeah, by the single luyimba concert yagitumula oluyimba lwennyini. Baluyita batya? Oba lwebayita Let It Be, Let I It think. Be. Yeah. It's a good song, by the way, nange lwankolera. So naye nga Nobert Events buli kimu yakirimu ate twagala bagamba nti Momo, MTN Momo Pay ebikoze kyetuyita Alebad ebadde tiketi y'emitwalo 2 kati ya mutwalo ebadde ye5 y'ebiri kitundu baneekwasa kirala ate ne twongera bagamba nti nga table gold ya million M then platinum ya million 2 so sasula mangu banga ebifo biggwayo abantu tugenda kuwagira gova ku muyimbi abagenda omwagira central abasheshe olwo enkuba egenda kutonnya erugogo govanga ku muntu okubanga ogambye ki enkuba egenda kutonnya erugogo ate nga teva mu ggulu ngeva mu bantu abaliyo tegedde ova ku muyimbi agenda okuŋŋaanya abantu bonna aba central aba west aba east aba north wena yankubidde sinagala tasobola agera kuli nnyo nyingi ennaku z'omwezi gaye ku interview ku TV nangamba ekintu kimu mugenda kulaba kye bayita okola statement. Okay, I'm gonna make a statement in Lugogo, so please just come mulabe statement ya Regi ze sabadde yamujje ng'ennaku z'omwezi 10 May Lugogo kigenda kutokota sikisaanikire Regi live in concert ate still Nobert Events yabirimu tukyagendera ddala maaso kabindi wakalabye akadde ka trending akomukyala eyadde mu kibuga owakesisi nga muli bubi omukazi banayeetonze waliyo ebintu etutunuulira olumu n'olya ennaku ng'ekuluma webukeeredde ngenza okulaba statements nyingi ndabyeko eya Zari n'alabyeko eya Godfather anyway Zari yayina ensonga ye Zari yabadde agezako kugamba nti kesisi babere bakisa omuntu oyo yabadde agamba nti oyo bwatya nga ye maama wo have a lot Godfather n'avaayo nga omumanyi naye naawe ebintu bye yabadde agamba nti simanyi oyo abeerawo mu mumenyi w'amateeka biki anyway nze personally nkimanyi nti omukyalo oyo kyeyabadde akola tekyabadde kituufu ngamba okubeera ku luguudo naye wano mu Uganda mwe tuli ebintu bidalamuko ebintu birabalamuko nti mu Uganda tekikkirizibwa naddala kati saawa eno okukolera ku streets z'e Kampala naye waliwo abakolerawo mu bumenyi bw'amateeka oba okitegeera oba bakalabye bulungi nti sigenda kirumamu aba KCC abo bomulaba enforcement abo bennyini mulimu be balekawo simply because babawaki sente era mulimu nawulira mulimu n'ababeeramu nga bwe bazikuŋŋaanya ne bazibawa nti wajjira okukwata gwoba tewasasudde kati ekyetera abantu bano okujja ku kkubo kwe kulaba omuntu omala oli ng'akola ne bamubuuka ne bajja kuwona kyova bonna afuna gatsi ezibeera ku kkubo oba naye ng'oli awo naye ayagala oba osobodde okuyita eno asobola okunyigayo so abantu abamu abakyogedde nti kiri mu mumenyi w'amateeka yes kiri mu mumenyi bw'amateeka naye ndowooza tegakola okitegedde tegakola so kyalibadde kitya nkulaba okwange nti nga bagamba nti balina kukolera ku luguudo bakikole tebalina kukolera kuki naye bana ba enforcement baleme okusaba abaana bano kisente osanga ne bali bonna abajjako kati okukolerako tebajja kudda bukolera ki kuddako so KCC nga yo department ya KCC n'abaana ba enforcement n'abalala bonna balina okwetereeza bakobera abantu bakulu because bw'otundako ekyo ekintu it's so absurd nti watundidde engeri mukadde gya Dalajana n'osooka okubamu bintu bingi ebiyinza okuba nga bigenda maaso mbwongo bwe nekyamutuusiza ku extent kwegyo emyaka okujja ku luguudo teri muntu avawaka n'ava gy'avudde n'ajja ku luguudo awo ng'ali bulungi no naddala ng'amanyi kesisi kyeki but again nga tetunnabagamba nti tunenya abantu abali ku nguudo ffe nga bannayuganda twenenye ffe nga Uganda abagi n'abagitwala aba KCC ne gavumenti nti first of all omuntu ono gwogoba ku luguudo oyagala mujjako omukoledde entegeka ki olina ewalala gy'omutegekedde gy'oyagala agende bagenda tugamba batukolera busaafi waliwo ebirala eri mu Gwanda baani abagendayo nga tonnaba kugamba nti abantu bano basindikayo bategekedde bakasitoma bagenda okugendayo
Jati gwe okuva n'ogende mu Rwanda mbogenze gula bintu. Okitegeera. Olaba wino wano tumanyinde ddayo ebintu bya layisi. Niyo balamu ogenda mu wino noga. Kitegeeza nti abantu bano naffe tusooke tubategekere era tubalowooleze engeri gye bagenda okusigala nga batambuza mu bizinesi aba ne bwe baba bavudde mu ki. We need a clean city and a smart city. Tukyagala. Nga tunatera okulonda nga babaleka bakola. Okitegeera tukyagala. But muconsiderinze abantu bano gye mubasindika kubeera mugenda kujja mubajjeko emisolo mubasolooza obusente obutategereka naye nga ne gy'omusindise takola kyekibaleeta wano nnaku. Abantu abali mu nsi endala egy'emyaka abatalina byakuyiriba ebyo okubeera ku kkubo kituufu bakiddirayo ddala ffe nga bannayuganda ne Uganda government otaddewo ntegeka ki eriyo citizens bano b'oyita abaana bo okubeera nga ebintu ebimu tubyewala ebintu ebimu mmwe kennyini mwe ababireeta. Mukadde oyo ogenda keera omunenye nti ali ku kkubo mukadde ali ku kkubo because tutaddewo measures zinamutangira kujja ku kkubo nti zitya mukadde tutukwadde wodda vane ku ekyo nti mukadde atuuse okujja ku kkubo nga ebintu bibi gwe ngaali mu bakulembera mbeera ki gy'otaddewo kubanga abantu babeera ne ssente bwavu bwe bubajjayo okujja wano ku kkubo kitegeeza ki nga tonnamukwata bubi naawe weetereeze nga gavumenti olabe nti buli munnayuganda at least abeeramu n'akasente mu nsawo alina ewantu waakolera nga yeeyagaza. Bannayuganda bakozi. Bannayuganda tuli bakozi nnyo but ikonomi yaffe mbi nnyo. Sente zaagwa value. Abo abasajja abajja ne bagoba abantu ku kkubo omutunuulyanga n'omuntu gwagoba amuzaala n'ogamba oba ye muli afunamu kwako ka second thought n'agamba ne banegwengo ono singa abadde mmange. Netonyongera bakesi simba manyi yali ambategeera bulungi. Naye nze ekisinga okuluma ku baana ba cases aba enforcement. Si mubi because actually I even have my friends there. Naye ebintu bye bakola si birungi. Nojja n'oyoola ebintu by'omuntu. Bo bennyini basinza nawe bennyini balina factor gye bacontributize ku bantu bano okubeera kwe kubanga abamu babagobako abalala kuba babawaddeyo kintu kinoogo ne babeerawo. Era mulimu abo bali ku payroll nti buli weekend balina okwekunganya ssente nabo abakesisi oba okitegeera so olina abeeraawo nga ku layini kuliko abantu 5 oli n'amaya yamuwadde ssente owokubiri owokusatu najja n'akwata bano ababiri kati gwe kikyosuubira bano ababiri kyebagenda okulabira kuba ate baliwo baleseewo naye oli ajja kukwata agambye tolina kukolera ku luguudo kyokka ng'alina baalekako ku luguudo okukolerako kitegeeza tabalansinga anti kati olaba n'ekirandoze kintu ky'oku-employinga technical know-how instead of technical know-how mugenda ne muwa abantu bemumanyi eyo emirimu banga abaana ba KCC bali awo buli omu alwana agenda mu KCC ate alwana kukolera Kampala mugenda ne muwa buli gwe musanze omulimu ono ajja kukola enforcement lwakulinako akakwate musimanya gundi ate mwana wakojja ate mwana senge ne bajja mu kibuga neza enforcement esobola okukyuka bisoboka as long as systems baziterezeza bakaaba kuba waggulu wa Kisaka anti kati olaba lumu naleeta kwano age government the entire department budget about a unit how they call it the entire body yonna ya KCC nfu ekisokera ddala obubbi wawe buva ekitegedde bintu bingi awe Kampala because tukoleddewo awe Kampala taxi okimanyi let me tell you a story okuva ku abaana ba taxi abo bakusese okimanyi nti abasajja ba taxi abo balina amaanyi mangi e Kampala awo nnyo okimanyi oba tokimanyi nnyo gomanyi sente zebasasula olunaku okimanyi wansi awo nga ku mukwano bapakingawo ne bapakinga amaduuka g'abantu omuntu amaduuka tegalina kye gasobola kukola bataxi tewali banyini ekizimbe baabavaako baaloopa paka ewa executive director talina kyeyabakolera gwekimanyi buli motoka efulumaawo erina talina kyeyabakolera naye nga bagayi bapakinga maduuka g'abantu g'abasuubuzi tebavaawo bayinza n'okukuba bayinza n'okusiba kyekyo ye Uganda naye bonna nga bakugamba tukolagana ne KCC bebali nnyo ogenda bagamba ki era nga wogenze n'oloopa ne bagezaako okuwaayo omuntu omunene koolo nga KCC gye batemyako nga bonna bayingira meaning kye bakola bakimanyi nti kikyamu
So this KCCA guys, bayino the entire body is fake. First of all, bayino bangambe no babulirira ne baba sensitizinga. Some are so dumb, I'm sorry to say. Even because you can't come out notenka kutika butisi no bikasuka obyonona. Baba kambwe. Obyonona. Learn how to handle people carefully. Omuntu avudde wakane na kuyaze kukuba kuyiriba atukira okwata ebintu byo bisule busuzi ng'akasuka ki ate bakambwe akesisi bakambwe ate okubeera omukambe tekikubuza magezi. No balina okubeera mukone nti omukadde nga bw'omulaba watuuse okwesula yonna gy'avudde aze kabalaza no kakapitalize no batawiza na mitwalo 10 naye oli kuli omufunirako ositudde ebintu bye obyonoonayonoona oyagala kitu kidogo omukazi wati yazze kukola mutwalo tanaba naguweza atuuse n'okugenda ate kubw'okuluuza abo gye yasobola okubeerawo ku luguudo enkya just because money ate nga babasasula. So awe tuli naye abantu tutwagamba tufune bubi tetuli mu kuwolereza mukadde ayinza kuba kyakoze si kituufu okukolera ku kubo okwogera amazima naye amazima geetaagisa nti abamu kubaleetedde abakyala bano okubeera ku nguudo kesisi yennyini kati okyakayaganya omwokyayo baagala okubookya bamwe omulowooza ffe ze tubookya tuzijjawo omukyala ng'oyo ali awo ku bbala kapita owoosobola namumala tino mitwalo 4 kati yagala akookya 5 sebo bayiga n'omusaba ebiri nti ani gw'obwo naawe omugamba nnyinamu 5 agamba ani gw'obwo abakesisa bakulu nnyo naye n'5 bazitwala kati omuntu ng'alina kapita mitwalo nga 3 oyagala akweka omutwalo ese era kidde eri ku employinga abantu batajja mu bifo bye babawadde. Please mutunuulire abaana qualifications ze balina bajja namu naye oli ajja eri ng'amanya walina okugaggawalira ebyo biba byava mu kyalo oluusi bakijja eri kirunda nte amanya walina okugaggawalira amanya walina okugaggawalira afite bakasisi balina sente ate tokimanyi bo bazirina bavuga mmotoka bavuga emmotoka ddala gina kye mbalengera okugenda naye kankireke ekyo kyo kankireke tugere mu maaso n'ebyo tubyogera amazima gali tukoleddeko Kampala awo we know what is going on and we know what is going on so please buli omu akole kyalina okukola abantu bano baweewo balina okukolera ewatuufu bakolerewo ate we bagenda ne bakolerawo waleme kubeerawo ebyana abaana n'ebyana nti abamu bajja olw'okuba babookyezaayo kasente mu balina okukolerawo ate abatabookyezaayo balina okuvaawo oba kitegeera so you're not being fair. Yeah. As KCC n'abalala. So ancestors those people be muri mugo bajangu tula wansi obatuze bagambe kino na kino. Amazima gali nti time bomb. Kimena mu bikole. Naye akaseera akatuufu kajja kujja. Mugenda kumya abantu enjala. Mugenda kukola ki? Naye essaawa eno Uganda we yatuuse. Onyuma ebya influence. Omani agita sifirizi. No. Badde ndi awo kumacha nga ndaba ndoba nakalabye ejjo nga URA 1 cent. Eryeteeka terili terminated. Kugamba terinava. Chokanga tebatuga muzeyi ya terminate nze with immediate effect. Why? Eryeteeka eyo neetaaga okuddamu ndemu ndisome kuga next time when we come here tuyogereko na better way because dijaawo. Kyenyizo ga kiri kimu. Buli kimu Uganda kisoboka ojja kuba wakava ku syphilis tax batulete typhoid tax neba mye omusolo gwo mugusabe tujja gubawa nga bwe bagusaba ne mutuyambe naffe twetereze batunyonyole ne mulagalawo kama ente mutawa biwata because amazima gali nti tutoba ne twefunira capital ne twekolera business buli mwana kwekolera business ne twesasulira buli kimu without any Omanyi ogendo tukanga esi okoze nnyo naye nga tolina kyosigaziza gwe mu nsawo. Naye nga ye gavumenti ogigaggawazizza. So that's the problem we have. So government omusolo guno tetugaana gubawa. N'ebidala tetugaana bibawa. Naye nammwe temutuyambyeko. Temutuvuga nnyo sipiidi. Temutuyambyeko nga gavumenti endala eziyambako abaki bannansi. Because bw'otunuulira ebintu bino ebyabadde biyombya abasuubuzi ne kati ebigenda mu maaso. Obiraba n'obitegeera. Notukosera nogamba nti abasajja mbawa ne tax holiday abagwira nibazibawa nga teri gusasula ebimu ndowooza nga President Museveni ebintu bino tabimanyi naye tunabyogerako ate nga
Neno era ffe tujja kwogera. Tujja kwogera kubanga naffe tuli bantu naffe tunyigirizibwa. Okujjako olunaku lwe tulinnya ennyonyi ntugenda naffe okuba ebyeyo. Was that necessary? Naffe tujja kulekerawo boogerako. Nze saakubeera naye nga tukyali muno emboogerako naye nga nkyali wano tugenda kwogera. Kubanga amazima gali nti newayi pasipoti erina kanisa gikubaga enfuufu. Anyway ekyo kibeere na kyakuyiga eri abo abali ebweru abali ku byeyo nti bwoba ofulumya eggwanga genda otoba ebibyo. Yes nakakuweereza kale wakampeereza obulumi tubuwulira bwe mubeera nabo nga mulumirirwa ffe abali eno but still bw'oba katonda akuyambye naye mulumirirwa bo babagambye mbalumirirwe katonda aba akuyambye n'ofuluma mukwano ebiri eno sooka obyensonyiwe nkwagayire nakola sente zo ofulumye ng'ogenze kukola bambi byensonyiwe otherwise bigenda nakuleetera obuzibu gy'oli olwana entalo zo kugamba ezitali zizo bambi bw'oba ofulumye ng'ogenze kukola va ku Uganda tugiveeko Kezi yabyogedde. No, because abaana batandise ofuna obuzibu olw'ebyo bwe baba boogera togenza erifuuka blog agenda okuba essente zo anti eri abagenda kufuukira blog agenda kubeera blogger promax that's why bagenda basima bajja bazza nawulidde bagamba bagenda bazza nalabyeko Calvin Kayanja endabako biki naye bwe babadde balimba tetugamba nti no Calvin Kayanja yabadde akola bye statement ngagamba Nkusumayigo nagenda kudda waliwo be yamenye balinga mu 10 so naye tetugamba nti kibi kye mukola obyogerako ebigenda maaso mu ggwanga but again mubyogereko butuufu bwabyo lwaki wagenda kale babyogereko naye butuufu bwabyo noonya ssente kola butuufu bwabyo bona akola ssente zo ne ziwera bagenda bate bagambako ndi omwana ayogera bambi ng'asamula amaluswe tumira ku bantu bewano anyway njagala otumira bonna abanjagala n'abaagala byenjogera yes I know si buli kyenjogera nkisanyusa buli omu waliwo abamu ababiteeka mu feeling nagamba nzantama nze luli nga nali ndowooza nti oyogera ebirungi buli muntu agenda kwagala era siwatakwagala so kati ekyo nakireka naye era tuba tulina bajjukizaako nti bambaddiya gwe tuba tetukusanyusizza Well, it is very gende okay. waballa bajja kusanyusa. It is very okay naye nga mikwano mbagala ddala tetuzannya comedy. Twogera bintu nga bazannya comedy naye si wano. Yeah, SC Media kyebamanya nti we only talk about serious issues and we are serious. So in case you are interested mwebyo tuba twogedde, thank you so much and continue subscribing. SC webale nawe kubeera nga munange onkyaza okubeera nga nkuwa endowooza yange naddalako ebitambula mu nsi muno mostly industry yange gyensinga otegere ya entertainment however much waliwo n'ebimu byetusobola okwogerako so please nze Hankeys you can also follow me on TikTok Hankeys gyensinga okozesa then even on Baba TV every day Monday up to Friday Bang Show oba onsangako saawa 11 mpaka saawa 1 badde wanezijukira show nezijukira olimba lwa Shiba duli wati ono sipimika walabyeko ne mwana yatukubye kituyuni Shiba akuba challenge gyalina eryemu lives ezitamutawanyamu naye nga z'ennyimba azimanyi ate waba yakutolidde mu collab atuulamu bulungi but again let's thank the king herself because ate naye yakola kyamaanyi okubeera nga omukyalo ono siriwalira muli siriwalirako tuli mukwogera ku Shiba kati ddako nga self agidde muleesemanyira naawe basobola okugamba nti laba mbadde SC wano kwa talk with SC we love you all we love you all we meet next time SC kiki totumanyira nedda banereka amazima googerweko tudduka ku interview komawo kuleka ne interview totumanyira